ezisinga okubanga nnene lwakiri mu mawulire agali mu nsi obudde buno. Mwebale nnyo mikwano mwenna abakkiriza abali ababodaboda bali ku stage zammwe, mikwano gyange abali mu butale naye nga mubuukula ekyaddala muli big nnyo. Kakati nno njalokkirize Haji musabe ku lulo gwe mukwano gwange atugoberera tumale tunuulira sayansi w'olutalo luno nga wayinza okuba nga atambula. One, twagala nnyo okwongera okutegeera wajje kiyinza okuggwera sofa olutalo luno lukyatambula kiyinza okuba ekizibu okugamba nti gundi ajja kuwangula oba gundi, naye tujja kuba nga tukubeyo ku ttooki katonotono. Twagadde nnyo okutunuulira Russia yeetegese etya mu lutalo luno, nti amawanga senga gavayo ne gagamba Abangereza ne bagamba nedda naye katugende tufaafagane n'abasajja. Russia yeetegese etya okulwana olutalo luno senga abazungu bano bakiyingira? Ekyokubiri, sayansi wa lutalo nabaki omusajja omurashya gwatandise okuba nga akozesa ayinza okumuyambako okumuwanguza kino kyeyayingiramu edda. Haji nsaba tutandikiraawo. Olutalo luno lugenda kubeera luyinza okuba nti lutugusa mu kyasa kya 2022 nga sinakugituukamu. Lwaki ngamba bwente? No, tuusa mu next generation, next century. Wakati teknologiya ina abadde agezaako okukozesebwa, abadde akozesebwa naye nga tannagezesebwa. Okay. Ojja kulaba nti amawanga ag'ebugwanjuba nate bwe googera ku bintu ebikolagana ne hackers. Uganda olutuufu simanyi bwenyinza kubayita tubayita batya. Ye muntu wayingira mu simu wanga tukozesa olulimi olwange. Omanyi ng'omuntu wayingira mu simu yo najja n'ayingiramu n'ajjako ssente nga tozitegedde, olina ka mobile money ko n'ayingira ku ssente zo n'afuna password yo n'aziggyako n'azirya. Kwata omuntu agenze ku laptop olimu kukola n'atekinga over laptop yo emirimu gyo gyonna n'ali remote ali mu America naye gy'atudde n'ayingira mu computer yo, kubanga computer buli computer iberi erina IP address. Eyo IP address ye identifying w'oba oli. Okuyinga mwekwese mu nsiko obeere nga bulidda wa. Abarasha beegugumbulidde omulimu gwa hackers. Hacking system eno ebadde y'amaanyi. Omuntu asobola okuyingira mu system y'ennyonyi kubanga ennyonyi bwe beevugibwa pilot aba alina path gy'agoberera. Olina example gy'obadde oleese eya pilot wa Ukraine wabadde avuga ennyonyi nga bamugambye egenda kukuba amagye ga Russia gye gali. Okakana ennyonyi gye yagitutte nga tebalina kakwate na gye wali gye bagalaga. Ne bascramblinga ennyonyi ezazza okumuwerekera mpaka zimutuuze wansi agenda alandinge. Abarasha babadde beegumbulidde mu mulimo guno ogwa spy technology, hacking technology, okusobola okuhackinga mu systems zonna kutambulira. Amasannyalaze gano gwolaba nti kibuga kyaka amazzi gava mu bibiro gye gava gajja mu national water, bino byonna bitambulira ku system. Omuntu okuhackinga mu system asobola okujja n'agaa nti amazzi Kampala egenda kumala wiiki nga terina mazzi n'agasiba n'ayingira mu system ebadde etambuza amazzi ne bagadisruptinga. Si pipe wabula system eyamba pipe zitambuza butambuzi, waliwo ekituma pipe okutambuza system ne bagiyingiramu. System y'amasannyalaze bagaa nti ekibuga tugenze kiblacking out kyonna. Computers zonna buli muntu ali ku computer n'olaba computer ogikutte oli ku simu yo ogenda okulaba ng'ekufukidde zahama. Ng'olaba obuntu bw'ezannya buzannyi kati obadde obiraba abamu abagenda ku mikutu ne bagenda nga ku Zoom session. Muba muli mu Zoom kati ba hackers ne bayingira. Najja n'abaterako ebyobuseegu. Waliwo abantu b'ekkanisa ba church babadde balina olukuŋŋaano lwe baliko, international conference. Olukuŋŋaano lwa church bali ku ekereziya bayogera ku Mukama Katonda, bayogera omusajja ne ba hackers ne bayingira mu system ne bateekako ka pornography. Ababadde bali ku kigambo kya Mukama ne baleeta ekigambo ky'obuseegu nga tokyasobola nakazikiza buli aliko nga tokyasobola kuzikiza simu. Oba wali otuusewo ku simu n'oginyiga zitakula n'onyiga essimu ezikire nga tasobola kuzikira zahama yonna n'egiteeka mu lwatu. Buli omu n'alwana ajjeko essimu lwaki bayagala alogging out nga haka amaze okuhackinga mu system takyasobola kuba nti avaako. Nkosesa example ennafu esobola okuba nti eyamba omuntu wa bulijjo okusobola kati kiteeke mu context ennene. Soviet Union okufaana konna n'amawanga g'ebugwanjuba balina satellites mu bank. Satellites ezitumonitoringa. Jonas Savimbi bagenda okumutta nga bamutiza satellite. Oli yakuba simu okuyita b'essimu nga kugenda omukwatira. Joseph Kony Kyovula emyaka gyonna takwata simu kubanga yamala okulaba lesson yagende wa Jonas Savimbi okukwata simu. Era mu biseera bye twamunoonyanga tuli mu BBC, the closest we ever got twafuna Vincent Oti nga yakwata simu amala okumanya kati najja ne batuma omuntu dakika nga 3 gani bagenda bamutegeeza bwaleme kubeerawo connection ogaye nti onaagoberera kubanga okasitoyita b'essimu ng'omulongooti gupiikinga omulongooti n'opiikinde nga balaba wooli nga bajja bakuba. Kati yo guided system egenda okutta omuntu is bino byonna biri mu systems. Kati kyeŋŋayi nti olutalo luno oluba lugenda okuddako zigabeere mawanga ga bugwanjuba ebere Russia is going to be difficult. Tusaba Katonda atuyambe bireme kuba nti byescalating okutuuka ku level eryembi. Russia yeegugumbulidde mu butwa
Russia ebadde ejja n'ekima abantu abalwanyisa Putin ne bagandi bagenze kulwanyisa government ya Russia Banavalni ne baba kimerandani oze mu kawotero okwenye ensanyo esogenze mu kakafeeko bakwata bukwasi mukozi nawe nga sereserezaamu njino obutamanya kubanga Rusi bamugamba ayinza okugaana ali n'alonkoma kati guno aba atwala binika ya chai kwogera n'akachayo lyajja n'akwekoonako bw'ati obuwunga ne busaasanira wali ku kikopo olwakubya akatwa obonuusizzaako akatwa kawedde obutwa buno obukulwalizaawo kansa n'okunyuka enviri mu ssaawa 24 n'otunira kalunde nga siyoni nofa mu mpolampola tisibyakufa mangu mangu n'okufa nga gy'onaafiira ofiira wala ne gy'obadde tebawaako connection gye bateekayo. Haji tubeera wano twogera nnyo nti abasajja balina zi different system nti abeera wano n'akulengera eri yonna bino biyambye bitya Russia mu lutalo luno. Bate okwanti baade bagikozesa for surveillance mubanga ne baade bamaze tugenze Russia ebadde ina interest mu Ukraine ebaddemu tusadira mu mwaka gwa 2012 bagenda okuyingira ebya Crimea 2014 nga bamaze okuwamba ku president yaliko addukire Russia yagenda okunoonya obuddamu e Russia bino byonna networks babadde bakola ki baziina net of course tuleme ne neto naye ebadde naye ekola ki olwa interest gyebadde ina mu Ukraine definitely naye eri mu kuketta abakesa babiri basinkana kati awulinda inzi kigenda kudira tumanye what exactly would transpire mu mbere ne begenda okudda kyembadde nga nti nsaba Katonda atutaase obubyo obusobola okuva mu kintu kino naddala ku mutuuze wa Ukraine kubanga bagenda kuba nti bakosebwa olutalo lutali lwabwe kino kyakidda mu lutalo si lwa Ukraine n'olutalo lwa Russia na NATO oba n'amawanga g'ebugwa twogere tulowooze Haji olumu twogera ku lutalo lwa Iran ne Iraq mu gyekinaana baluyita imposed war nti terwali lwabwe naye oli naalubabinikako neero no tugambe nti ekyamazima Ukraine si lutalo lwayo wabula bano abalina interests zaabwe be bagezaako kubanga balwanira pushinga absolutely lutalo lwa Iran ne Iraq lwasesanga baatuukanga mu Ramadan emundu zonna ne zisirika ne balya futaali abamu bali basala n'okusala olumala okusaala Idi assalamu alaikum assalamu alaikum nezivuga nemmere nga tennabana kuliibwa nezivuga nebatuganda bagenda okumala okulwana ebbanga eryo lutalo lwagenda okugwa to be honest nga buli omu yeebuuza kiki kye tubaye tulwanira kubanga nze nkoze n'abantu nakola n'abantu mu BBC aba-Iran kubanga wali mu Farsi department ne mu Arabic department mulimu aba-Iraq ne twogera ne mbabuuza specifically ku lutalo luno lwa Iran ne Iraq ne baga nti honestly tetumanyi naffe tumanyi naye twalwana kati ye Ukraine gyendi mu kulaba ndaba obuzibu obuli ku Ukraine right now nti honestly bw'otandika okudiginga deep issues eziri at the heart of this do not have to do ne Ukraine siza Ukraine ngegwanga kubanga yo ganti agenda joining neto kati neterwa nenyo twagala tu joining kwa otandika okwebuuza gwate kati gwoyogereza naye kati gwoyogereza ate kati gwotumye ate gwosa bitandika okuba nti bibuzabu simanyi obo kitegeera naye kati kigenda kubeera very very crucial very critical we bagenda okulaga okuva wano neto steps zigenda okuteekera wakati Russia step eyayo yagiteekinze erumbye ekiriwo kyakulaba kubanga Ukraine terina busobozi busobola kuba nti yerwanako tesobola naddala mu kino kyeraze kakati ekiriwo kirimu neto egenda kukola ki abaffe sanctions baganze batereddewo bana abantu individually zinasobola okubaleeta ku mmeeza bajje boogere ye bajja okwogera boogerera ku ki neto egenda ganti muleke Ukraine egende oba Russia kyetasobola kukkiriza kaka ekiriwo kiri kimu nti Russia that is the last thing bwe bateerina kyeyinza okuluzinga ekisembayo is Ukraine ekyo bakyerabire mu biriwo byonna Russia waakiri esaanawo naye nga terese Ukraine kati bwakiri esaanawo wakiri nkikubuulira because bwotuna mu history n'avoidinza ogenda mu history zilukumi lusanvu gyetugira okujja okufuna modern Ukraine bwefaanagana Ukraine actually bwogitunuulira yakafuna mu level za independence emirundi 2-3 gyokka mu myaka 17 egibaddewo ebbanga eryo nenawo badde ng'erina Soviet influence Russian influence nga mweri kakati time eno that is why it is crucial abaffe bali willing bwokuba ntino kati basuula ebisigadde bakkiriza okugenda mu kigaali oba banaasalawo kyebagenda okuba nti bagoberera neto kati wane erina question marks nyingi erina ebyokudda mu bintu ebyo enagambe bayingirira mu mawanga neto yakola air strikes okujja kuti gaali mawanga 2 naye nga ga neto ge gayetumiikiriza Bungereza ne Bufaransa nga bayambibwa America ne bagenda Libya ne bamwamulako Gaddafi n'ebyaddirira tugenda okumanya Sarkozy ne sente zonna Gaddafi ze yali amutaddemu ezamuyamba okugenda okulondebwa bino byonna kati bwe bajjamu element y'obunnanfuusi people will ask questions kati neto kyenagambe kiri ekikulu kati kyetulina okutunuulira balina akawaayiro kali akagaa nti okusobola okugenda okuyingirira mu lutalo lwonna bamembazi ba neto bonna balina okussaako omukono waliwo amawanga gajja okukisanga kizibu ga nti basseeko omukono
interveninga mu Ukraine. Haji nga ojjukira ebyalo mu 2008 Russia bwe yalumba eggwanga lya Georgia abasajja ba Mikhail Saakashvili nga waliwo embeera kino kye tulimu kati olwali mu Ukraine. Katugambe nti kale omusajja Zelensky nti neggwanga alidduse. Katukkirize nti amagye ga Russia gawangudde ekibuga Kiev bakiyingidde. Tulabe ki ekiba kidda ku Russia egenda kubanga eforminga gavumenti eyaayo munda mu Ukraine egenda kukwatagana n'abamu ku abo abali mu Ukraine batondewo gavumenti enekkiriza mu Russia kiyinza kufaanana kitya. Actually ndoza kyosembezaawo kiri likely kubanga te abantu baamala okuyiga okufuna obwetwaze. In fact ate onzijukiza n'ekigambo kyembaye neerabidde mu bino ebinene ebibaddewo nga nzokenzire ku nsonga eyo waliwo olutalo olulala oluzuukuse ate luluwa dynamics eziriwo kakati timing kyenakuwonyeko nenga ekya timing ka timing nakyo neerabiddeyo waliwo issues bbiri. China right now economically kuba nti alina amaanyi meeting China zehavinze Putin zehavinze ne Xi Jinping utawona tebanalumba wobaddewo olukuŋŋaano lwa meeting eyasembyeyo ensinkano eyasembyeyo erina motivation gyereese. China is a force to reckon with mu katundu ako tokyasobola kugijjamu as a world power nene mu katundu ako kennyini kubanga teriwala na bibeeraawo. China ekozesezza omukisa guno ogwakavuyo kano akaliwo naye emaze okugenda ku Taiwan egenze yeetolozaayo ennyonyi naye bagala naffe tukola ki tujja kati olaba nti ekigenda okubeera ku Ukraine ne Russia kigenda kubeera ne impact ku China ne Taiwan. Nkiraba Korea zikyali awo ziri zivuvunganya tezinaba kusalawo wa gye ziraga. Olutalo olupya luli mu kuzuuka mu Bosnia ate eyagala kati egende eddemu esaleko eyagala okutulamu Slav states ejje creatingewo eggwanga eddala mukavuyo akajjidde wano mu kino ekya Russia. Bosnia etali ggwanga ddene nuliryawo bafunyemu ate nab'embeera. Olutalo lwe Bosnia olwa 1992 gye battira abasiraamu ojjukira basabwawo mu Croatia Albania Bosnia Herzegovina Kosovo sebo taata wange ekizibu olutalo luno olwa Ukraine already lulina impact ku kiri mugenda mu maaso mu Bosnia and you will tell me ojja kumbuulira right now kati buli muntu ali mukulaba ka timing kano naga nti bw'oba olina kyokukusa kikukuse kati ekiseera ekinyuma kati kubanga osobola okuyisaawo ne nti abakulaba batono gibe nti amaaso bagatadde wali. Omuganda agamba nti ekiro kiyamba ennyanja eyita ku mumwa gw'enkoko. Kati bonna waliwo abali mukweka kati dynamics zino singa zizze stretching muscle power eyoga nti ogende olwane ku fronts ennyingi banaakisobola. Already waliwo embeera erimu talina kwerabira kati implications eza ki ekigenda okugenda mu maaso NATO steps zegenda okutekinga from now zigenda kubeera very critical. Bakyalinamu okuswala banaaga nti basuuliridde musajja waabwe gwe bawazeewaze bamaze okuwaga bwe bakuba oli ne yeeyongerayo n'aga nti badde ntunula butunuzi munayinja kujja tulabe ebinaddirira nga olutalo luwedde. Obuzza ekibuzo ekibadde critical ekigaa nti singa Russia emala okugjako obukulembeze oga nti egenda okufuuka unoccupying force muyo kijja kubeera disastrous nga bwe kyali mu Georgia mu 2007 2008 nga bwogambye bayinza okuavoidinga ekintu ekyo ne baagala bacreating a sphere of influence. Jjukira nti bamaze already okudeclaringa area ya Donbass eya Luhansk ne Donetsk okuba nti zoba zikkiriza nti zo states almost baagala kuzi accepting as independent states ezetongodde zijje zicreating kati ekyalibadde nga Soviet Union empya naye nga Soviet Union kati siwe buno bwa direct rule buli omu asigala gyali nga mu nfuga ya federal oli gy'oli naye tukkirizaganya nti mu bukago buno tumeeko bwe tukola ki bwe tuyambagana. So the possibility bayinza okujja ne baforcinga ng'akalulu mu Ukraine obeerewo akalulu ke bajja okuinfluencinga nga bwe twakiraba mu Crimea referendum 2014 neera referendum yayo era nayo wagiraba nga ya Putin referendum bwe yali ya Putin olwo atajja nakkirizibwa kuzuuka genda kulonda kubanga bamanyi kyagenda okulonderako. So issue ejja kubeera very very nga step nga sinola kutuuka ku Russia kyena akola kigenda kusinzira ku NATO ina bwesobola okuleeta force nesobola okuba nti ebearinga ku kino then balabe wekinaaba kikwatidde. Mu ngeri yemu aje nsaba nkubuuzemu katono nnyo okutusigira ku kifaananyi katono ddala mu myaka gya 9 oba 97 bwe watyawo nzijukira mundu yasekebbukira mu kitundu eky'Echechenia ng'abantu bano bagamba naffe kati nedda Russia nejjayo amaanyi gonna ekitundu ky'Echechenia nga kirimu ne baswahaba ne bagamba nedda naffe tulemeddeko bapaka baswahaba lwe bawaliriza gavumenti ya Russia nekkiriza ekitundu ekyo bw'otunuulira obukulembeze bwakyo mbadde ndaba wano kubanga olunaku olwajjo abasajja baavuddeyo
bagambye bali omutwalo gumu 1200 beese ba volunteers bagala Putin abakkirize basitule amagye gaabwe aga Chechnya bagatwale Ukraine galwanirire kitaabwe gwe bayita Putin. Bano abachechiri bayinza kuba na impact ki mu lutalo singa ddala Putin agamba mujje. Ekintu ekijja mu bantu bonna abalwanye ye combat hardness experience. For Chechnyans right now ojja kusanga nti maybe addition gye bagenda okwongera mu lutalo kiyinza obutaba kinene ne symbolism ekirimu. Waliwo nti ku mukolo gundi yazze talina kye yatodde batudde mbino mbaga basonda n'atasonda naye baga nti okubawo kwa Kalule avudde ku paalo nagireba kusitula mu kitoto ne baga nti ku mukolo tulinako mukama waffe ow'ekitiibwa Suleiman Kalule gwe muwulira ku paalo naye ng'ebadde tulina kyogasseeko kulanga ensingo z'abantu zonna zikyusa omukolo ne gunyumwa olw'ennyanjula eyanjudde Kalule naye ku budget tulina kye wakoze eki tulina kye wataddeko kakati Chechnya eyinza oba terina kijja kwadingako nnyo naye eyongera kati ku maloboozi agalaga nti not everybody ali mu mugendo guno kubanga network kye bakoze nga bakozesa ate emikutu gy'empuliziganya kwe kuteekawo embeera eraga esiiga Russia kuyanza olwayekyo ovayo nti buli wayo ningaga arabisinga awagira Russia which I don't siwagira Russia naye ntunuli mbadde nkitunulira from an objective perspective nenga nti kantunule ng'omuntu ali ebbali ndi nswera eri mu kisenge omuli mu kubeera meeting ntunulwa as an independent observer ndi kalabalaba ali mu kulaba mu mbeera eno ekintu kino gye kivudde n'entuna gye kitunulamu abaffe kitunulwa kitya kati yo context gye nkirabidde so Chechnya mu kujja kuno bayinza okuba nti okulwana resistance ebadde ntono okulwana si kw'amaanyi bagolebera bayingidde gundi Unzalo lina olutuuka kani ng'ebintu oli mukwata mu jjenje kalo resistance olaba nti ebadde ntono okusinza ku kye badde bapainting basooka ne bapaintinga picture Ukraine yeetegese bagisindikidde ebyokulwanyisa bagisindikidde ebitangaza ne birengera mayizizo kanoga nti ku luno leero Ukraine egenze kufukamiza omuntu kati bw'olaba speed ebintu gye biri mu kugwirako olwayinza okutuuka naga nti twalabye ng'ogenda okulwana ebintu biyinza okwonooneka ne tusalawo tetulwana ng'ani atayagala kufuna sovereignty ye mu mbeera gy'abaali so definitely kati tugenda kuba nti twetegereza lutalo lukyagenda mu maaso kizibu kyakujajinga luyinza okujja ne lukola ne lufuna reverse okusinza ku neto kyenaabeeko kisoboka singa ejja neeta amaanyi neebaako ekintu kyekoze America singa esalawo nesembeza amaato gayo kumpi naye Black Sea of Fire kati already Russia gyeri baga nti asembeza amaato nga bazze kumuzanyirako akati kulaba kyekiyinza okuba nti kigenda mu maaso naye kati Russia emanyi nti erina support ya China kati ebintu byonna singa babiza mu Security Council omanyi Security Council ba permanent members abataano kyebabasazeewo omu ne bavitoinga najjayo akalwaga nti nze ŋŋaanya ekiriwo oba na abstaininga akalulu kali kabasi kafunye majority egenda badde nyumirwa ne proposal ebadde era America gye yatebolinze nga baagala bagikubaganyako ebirozo resolution naye ekolebwe nga America egamba nti twagala immediate withdrawal of Russian troops okuva mu ggwanga lya Ukraine ekyokubiri bakondeminge balonze naye Russia bagamba olwa veto powers eyina yeremesezza ekintu ekyo okubanga kiyitamu China wakati China yo kye yakoze China ya abstaining teyalonze naye obutalonda kiba kigamba nti buganti sinabiseeyo era oba ng'aganye ndebisibisamu nedda mukaga muli abantu bataano mu bantu bataano bolina okufunako at least majority erina kubeera nga eri absolute majority kuba nti ofunye bisatu byakutaano sigaba ofuna basatu ku bataano naye vita eri y'amaanyi nti oli bw'agaana kisobola okugaanisa resolution okuyita omu bwati bw'agaana kubali ba permanent members febana ba members abo b'okuyingirayingiramu awo wali ettabu naye bano ba permanent members eddoboozi lisobola okugaanisa ekintu okugenda mu maaso aje nsaba era okkirize nkubuuzemu katono nnyo nti obudde buno kati amawanga kiri kye wayise symbolism nti omuntu okubakubuga kale kansindika kale obaka obukubagiza kinaalabika kitya wano mu Africa nkirabe mu East Africa tulina eggwanga limu baliyita Kenya Nairobi Uhuru Muigai Kenyatta gy'akulembera abavuddeyo bo ne bavumirira Russia ekyo kiyakoze Kenya ki ennyo kibale kiri awo Kenyatta kyalina Kenyatta talina kyakuluuzinga agenda mu kalulu katagenda kwesimbawo byayogera byonna kati kusaawa zino bya ttaamu egenda ye tebimukosa talina kye kimukosaako omukulembeze abazze mu kifo kyase okujja n'agaa nti biri byayogerwa oli n'atandikire ku kinaaba kimaze okutuukawo omukulembeze agenda ogera tewali kintu kinyuma nga pulezidenti amalako mandeeti yesembayo teri buwomi ng'obwo
Tanyagenda oliko afa Allahu amma salaf oliko Mungu asonyiwe byaita toshegu ya tulina ko yateka luka wekali obala nakuzo gomunana gutuke okwase bendera gona aboji kwase era byali mukati byali bayinzo kwanti bakivumide mu context nga bagala begatte ku mawanga lakini nabo ina side je baliko but ultimately buli gwanga lina right yokulaba ekintu ngayo bakiraba so ekiba nti mu Kenya baba tubakirabye abalala bayinzo kiti waliwo taking steps eze empora amawanga gasinga nga Uganda situina embassy mu Ukraine embassy ya ediringa n'ensonga za Ukraine eri mu Russia eri Moscow kati Moscow ye handling ebya Ukraine n'ebya Russia nafora abantu already mu mbere already tugize wana Uganda situnawo embassy ya Ukraine tuna embassy ya Russia embassy ya ibade ya Ukraine eri Addis Ababa ngaro ensonga za Ukraine na Addis Ababa so kati mu context ya chikuraga buli gwanga litunulya interest zayo abafe mu bange gwavu bikike tukoze na Ukraine in fact ku kintu kya impact ya situnawo bizubudde bwizo tutwalira omulimi ali mawon Russia yemu ku nsi ezisinga producing fertilizers ku nsi ebijimusa ebikozesebwa mu nnimiro Russia yemu ku nsi ezisinga producing fertilizers meaning ntigwe omulimi alowooza nti olina kasongola oli kisoro oli ludda wat tibagenda kukwatako fertilizer bay ejja kuli nabadde newanye neŋŋamba kaluleyinza okubanga ekikomado kimpomera naye sikiri alya buli lunaku nemmanya nti kati bana bakirya buli lunaku bo baziguddemu naye bw'oyogadde ku kyobulimi nenzijukira ezirobo wange gye nnamirako nentandika okufiiringa nti kakigenda kuntwaliramu sometimes ensi bwe yatuuka twafuuka global village tuli wamu ffenna ebijimusa Russia yemu ku nsi ezisinga okufunira ebijimusa gattako ne Ukraine kati kitegeeza nti bino mbeera yonna ebeegenzeewo sanctions zebateereddewo kuba bayinza okutuuka nga Russia yo ebijimusa byabadde bikyaliwo naye sanctions zebabateereddewo aeroflot ennyonyi ya Russia itejja Kampala ojja kusanga nti okusaabazibwa kwabyo badde birina okuba gye birina okusooka biyite bisobole okutuukayo Turkey ye transit point kati ennene actually Turkey bagenda okumenyeka n'ekikomando Turkey yezigenda okusooka okufa kubanga Turkey ebadde etwala engano empitirivu okuva mu Russia ne Ukraine ate mu Turkey n'ekigaati kyo kimanyi bwakisiige kyatayise pizza ajja kukiyita kyatayise naan bread ajja kukituma kyakituumye nga bali ku maanyi ga kigaati kati leta Turkey leta Misiri awo beba consumers abanene ab'engano eyo bemala naffe ne bijja busammambuka ne tufuna ku busammambiro obujjeemu kati impact lwetandika naye kubijimusawo it's immediate kirabadde nga nti kuno omuntu wakati transport amaze okulinnya w'ennyonyi olw'amafuta oleese emmotoka zennyini okulabika kubanga spare parts ezisinga Russia waliyo companies kumpi 3 ennene muliyo Toyota eya Japan gye baasemblinga plant mu Russia waliyo Toyota waliyo Peugeot za Bufaransa nedda waliyo Toyota waliyo Renault za Bufaransa waliyo ne company endala eyokusatu ekola trucks ekola birole nga bakolerayo assembling kati assembling already Russia yemu ku ensi ezisinga okufulumya iron ore omuli palladium ne nickel ze bakozesa okukola ezo lithium batteries n'ebyuma kati bigenda bikozesebwa mu Morocco kakati Morocco anti impact ezze ebyo bigenda kuzibuwala gwatunda battery e Kampala obere Uganda battery ojja kusanga obadde olina gyogenda okuba nti amazzi ogakima e Russia gagenda kuzibuwala Haji nsaba okkirize nga tunaatera okuwunzika ne kino nsaba kibeere kikulu nnyo eryawuliriza otuyambeko olunaku olw'okosajjo gavumenti y'eggwanga lya Bungereza yagamba nti ffe tujja kuba tusapootinga gavumenti ya Zelensky nga yeoperatingiramu ekizairo gavumenti ya America olunaku olwajjo yayongedde neewa amagezi Zelensky vaayo mu ggwanga tukuyambeko okukudamiza Somewhere osigale nga okulembereramu ekizairo mukulembereramu ekizairo kibalo ki ekibeeraawo nti gana amawanga gaba ganayambako kwono ne gavumenti ye okulwana okulaba nga bagizeyo gavumenti etuule mu Kiyevu oba tubeere ne parallel kugamba administration za mirundi ebiri nti waliwo gavumenti ya Kiyevu nga Russia egiri mabega ne gavumenti ya Ukraine naye nga yo ekulemberera mu buwanganguse ekyo kiyinza kufaanana kitya bitera kwanguwa mu mawanga ga Africa wane waffe mawanga amalala bizibuwala kubanga oli bwadduka n'ogamba nti oddukidde Rwanda oba oddukidde Burundi oba Congo bwe banaakuwa ebyokulwanyisa osobola okujja n'obuuka ensalo n'okomawo wano ekyo kizibu ku ggwanga eri independent lisobola okujja likukkirize era eggwanga lyabadde lisobola okusembererako akatono ku ekyo eggwanga lya Lithuania eryegatta ku neto nga mbasembayo eryanyiza ennyo Russia
naye Uganda osobola okukola ekintu ng'ekyo kiba kizibu kye basinga okukola mu ekyo ekyokukkiriza gavumenti mu exile kwe kuba nti ssente ekyegaa nti system zino ze baateekawo system gazo zifevaringa bo bokka ng'amba amawanga ag'ebugwanjuba ensimbi zonna ogenda okusanga ne ssente ze weewoze Uganda yeewoze ssente mu World Bank mu IMF ssente even China Bank nosanga ate oluusi zirina okusooka ziyite mu America mu banka za America ziryoke zifune clearance okujja wano kati kye bakola bakwata ssente ezo ne bazifreezinga ssente zabadde zijja mu gavumenti okusasula abakozi era ekyo ekiri mu Afghanistan $3 billion ezibadde zirina okuba nti ziraninga pa period ne bazikwatira eri kati Taliban agenda okujja mu bukulembeze ofunye abakozi bagenda mu office bakola tebafunye musaala oyagala okcreatinga resistance protests zitandike tunafuna misaala abantu bamala okweyiwa mu nguudo the next thing is administration ekulema osobola obagoba olwayo ne bamala okujja wiiki namba ey'omuddiringanwa otuuka nga gavumenti n'olemererwa kati sometimes baagala okukozinga tension here through protests bateekewo embeera egenda okuba nti ekukyayisa abantu bamala okukyawa ate otuuka nga tokyalina busizo so ekyo gamba nti gavumenti egende mu exile baba bajja kugenda babawo funding bakole ki kati ne basigale nga bakyafulumya obulangolango bujje ku mikono kati internet yajja abantu basigala nga bakyasobola okulaba ebintu bayisize ku WhatsApp obuntu bujje buyingire mu ggwanga naye jjukira amawanga ga Russia balina system ze bakozesa okufaanaganako ne China ojja kutuuka ng'olina WhatsApp message gyotasobola kusindika olaba mu WhatsApp wanega messages ziri encrypted muteri akulaba ne bakulimba eyo linga yazaagadde bwati bazisimamu ne bajja ne bafuna bazi interrupting kati omuntu ebbanga lyoma nti ovudde ku butaka Allah akusaasira nnyo ga nti okomawo ka president byegaye nti mu Africa bisoboka Tijani Kaba yadduka bamaze omugobe Sierra Leone naddukira mu Liberia gye yava ne bajja ne bamuleeta amagye ga ECOMOG gamukomyawo gazze gawambi azze bamukomezaawo ku bukulembeze nti jangu mu ntebe kyotatera kusangasanga Uganda wano president Obote amaze okudduka agenze Tanzania bazze bamuyambye 79 abatanzania bazze balumbye balwanye ne Uganda bawambyeko Idi Amin Dada noga nti Obote jangu nga afunye bwakomawo kati si byangu mu mawanga agamaze okuba nti gesetting especially sovereignty y'eggwanga bwanti egenda kubeera question Haji nsaba mu ddakiika emu yokka owumbewumbe ensonga eno muna Uganda afune ekifaananyi ekisembayo Ukraine kigezo ky'amaanyi eri ensi yonna okuba nti eggwanga nga Russia lisobola okujja nelisoboka busomosi nsalo ne litambula nga bwe lyagadde ne lijja ne lirumba ebintu bya kirimaanyi abantu babadde tubamaze okubyerabira era okulumba kwa Crimea mu mwaka gwa 2014 gwe mulundi ogwali gusookedde ddala ku lukalu lwa Bulaaya okulaba weggwanga erimu erirumba liggwanga lyenaayo ne ligenda okuba nti liritakinga off mwamu okulwana ebyo byanjawulo amawanga ga Macedonia ga Montenegro gagenda gakutuka ebyali mu Yugoslavia byabeeramu amawanga ne gakutuka naye okutuka kwa njawulo n'okugaa nti omuntu azze n'afuna occupying force 2014 ya marking a highlight 2022 ereese ekifaananyi ekirala so kigezo eri international diplomacy mu kaseera kano diplomacy y'ebyamawanga engeri neto gyegenda okuba nti ekwata ekintu kimanga neto teri innocent mu kintu kino endulu zonna zibasobola okuba ku Russia n'ekifaanaganako bwekityo byonna baleme twabuukawo awo tukabuuse tumaze okuyitawo ku ddaala eri n'okulimbibwalimbibwa eddaala emaze okuvawo balina questions ez'okwansalinga Russia okuluzinga Ukraine waakiri esaanawo ekyo nkiddamu Russia okuluzinga Ukraine lwakiri yonna esaanawo kati buli agenda oganti agenda okuhandolinga ekizibu kino ekya Russia ne Ukraine amanye kikyagenza okuba nti yeewaŋŋanga oba yawaŋŋanga mu kiseera kino amanye kyagenda okuba nti akwatako so naye kusaba kati abasinga okulumizibwa abantu ba Ukraine tusaba Allah aleete embeera esinga okubeera ennungi abantu bafunemu sense otaluliyimirire mangu ate luleme kwonona kukonzibya bintu bingi kubanga entalo buli we ziba ziraze omuntu akuyingiridde ng'azze naddala ng'alinamu akaluyi mu mutima bwajja tikuba kuwamba buwambi kuba n'okwonona infrastructure gy'olina industrial setup gy'oyonoona amakolero oyonoona ebintu wogenda ogaa nti ogenda okubizzaawo becomes very expensive so twabaire tusaba ngaffe abalaba obulabi tetulina maanyi ng'abalaba obulabi tetwabaire ekisinga okubeera ekirungi kyabadde nti amawanga lusinga gafuna bwe gakkakanya ekirowoozo kino Ukraine esigaze independence yaayo oba ekola omukago ne Russia oba ekola omukago naani oba kisoboka okukola omukago na bombi kiba nti ekinasobola okutaasa kubanga ultimate kati muna Ukraine yabonaabona as it is naye ate mu lutalo olutali lwa Ukraine nkiddamu nti olutalo si lwa Ukraine n'olutalo lwa Russia
n'amawanga g'ebugwanjuba ate agegwanyiza ennyo ekiyitiridde kwekyo ekisaanyi. Aji buvano kati yolekera nnimiro. Sebo ngenda mu nnimiro inshallah. Uwummulako ddi? Nakujja mu nnimiro nojja. Kwe kuwummula. Wawe ekirungi ky'ennimiro weeyadijasitinga tolina kugoba. Okolakolamu okagenda okumala n'otulako mu kasiikirize n'olaba. Katusabe ebigimusa bireme kubanga nabiyekana mabbeeyi. Ebigimusa tudda ku organic. Odda ku musulo gwa kamyu, odda ku busa bwa mbuzi. Twamuyitanga gundi ya rabbi mwerabidde erinnya lye twakiyitanga mu kyalo. Nakavundira. Nakavundira tuli ku organic. Bannayuganda ku lwammwe njagala nnyo kubanga neebaza nnyo mukaddu waffe Alhaji Kasimu Kayira akkiriza okutambula naffe essaawa 2 nga tuli mu kaseera akatuyambyeko okugaziwa naddala mu ndabamu y'ebintu ky'obadde olaba obulabi Ukraine Russia erumbye Ukraine n'otegeera nti kiwanvu okuva mu myaka egyedda so nti oba olyawo si kyereeta bwereesinga bw'oyinza okukirabira ku ngulaawo. Njagala nnyo okwebaza gw'atambudde nange okuva gye twasimbudde ekigere kya super ku budde buno ngenda kukwagaliza okumalako olunaku olw'omukaaga bulungi ddala tukwatagane nkya mu programu alipoota namutayiika Mukama Katonda akuume.